waawo Yesu afaayo alamirira obulamu bwaffe Mukama atukuuma era Mukama atulabirira mu butuufu Mukama afaayo n'oba oyita mu bizibu bifaanana bitya ye Mukama asigala afaayo. Abonna abayimbi baana ba Katwembatazi Church. Katwembatazi Church ye kanisa esangibwa mu Busaba Dinkoni bw'Emmengo mu bulabirizi obw'Ennamirembe eri wano ku City Gate bagiyita City Gate ekanisa eyo weesangibwa eri ku mulyango oguyingira ekibuga Kampala osanga Matazi Church Katwe. Omwanjuzi wa programu eno mu lufuutifuti gwe tumanyi nga presenter Henry Herbert Kasule mubuulizi Matazi Church Katwe Obusaba Dinkoni obw'Emmengo mu bulabirizi obw'Ennamirembe. Dira peni jiteke ku meza, dira Bible jiteke ku meza, dira ekalamu teka ku meza. Mu studio tuline Reverend Enoch Muwanguzi okuva Mulago. Reverend Enoch Musasizi okuva Mulago. Tuli mu week Reverend Elisa Mayanja. Monday ne ku Lwokubiri tetwabadde nammwe. Ate era tubayitiremu nti baki twabadde nammwe. Waliwo ekintu ekiri obvious. N'olw'ensonga eyo tetujja kubamenyera kawonvu nakagga. Mu kiseera kino kanyanirize omuweereza wa Mukama Ssebo Taata. Mukadde wange. Mukama asanyuse. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebale kukuuma. Mukama nkuumye tubadde tubulanganye. Ssebo. Naye mmanyi kubeerawo wano. Naye Katonda yeebazibwe olw'okuweereza kwonna. Amiina Ssebo. Ye Ssebo. Ndaba ekiri ku mmeeza. Ssebo. Era Ssebo sikulwise. Ssebo. Neyanziza nnyo Ssebo ate n'omukisa guno nate okubeera ku mpewo za Delta TV. Katonda yeebazibwe abakuumye n'olw'okuweereza kwonna n'olw'emirimu gyonna gye mukola. Tusokulamusa kwange eri mukadde wange omusumba Lisa Mayanja tusuubira ayagala nnyo erinnya lya Luninzi. Luninzi talyagala bwagazi naye nalyo lirye. Tata tukulamusizza nnyo Rose tutuuse bulungi mukyala wange Fortunate Felicia Favor Faith. Katonda yeebazibwe Ssebo sinza nange Fortunate Favor Faith ne Felicia Grace. Katonda yeebazibwe ate ndamusa ku mukadde wange Vika wange kadde wange Gregory bya Mukama ne maama Reverend Brian Galukane ne maama Susan. Mukama yeebazibwe ate ne abatulaba mwenna betuweereza nabe Mulago. Katonda yeebazibwe ate era Ssebo njagala okuyozaayoza abo ababadde mu exercise ya Monday n'Olwokubiri gy'ogenda tujja ate kubaddiramu ate tuddemu nti omusota gwaluma omulaalo olingaga nti waliyagala gulumenti olojente naye tuyozaayoza mwenna abayise mu exercise eyo ate ne twongera okubasaba n'okubakubiriza okwongera okubeera abakakkamu mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Tubayozaayoza naye ffe wano tujja gamba ekigambo kimu nti let the best candidate win. Kyetuyinza okwogera kyokka kubanga ffe ebisigadde tubiraba bulabi. Ssebo nsaba tujjukanye ebigambo ebiri mu Zabuli eno esooka. Zabuli esooka si mpanvu. Atuwuliriza akapeeni n'olupapula manyi nti obirina. Mukadde wange Jojo William Kasule tebaasoboke buulizo w'Ekasubi ne maama Lovinsa mbalamusa ayinza butabaawo nga mufaanaganya erinnya. Zabuli esooka tutunulire ebigambo bino olwaleero mu kiseera kino naye nga twebaza management ya Delta TV olw'omukisa guno omukadde waffe ow'ekitiibwa Dr. Gassalule. Katonda yeebazibwe Ssebo. Zabuli esooka abalina Bayibuli ezasooka zino zaffe zetulina enkadde era nze nzaagala nnyo zino. Ozaagala nnyo. Amiina. Era gye nnina wano. Yes. Katonda yeebazibwe. Egamba bwe eri ku lupapula 562 ku ludda olw'endagaano enkadde. Zabuli esooka alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi. Kanziremu. Alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowooleza emisana n'ekiro naye alifaanana ng'omuti
ogwasimbibwa okumpi n'ensula ez'amazzi ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaazo ntuuko zaayo era amalagala gaagwo tegawotoka na buli kyakola akiweerwako omukisa ababisi bwe batyo naye balinga ebisusunku empewo ezifuumuula ababi kibaliva balema okuyimirira mu musango newankubadde abalina ebibi mu kuŋŋaaniro ly'abatuukirivu kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu naye ekkubo ly'ababi liribula. Sebo tweyanziza nnyo naye katusabye tutandike ekiseera kino. Katonda afaawo kisa ekingi ataggwaawo. Mukama labaye bwe kiri ekirungi era kisanyusa mu maaso go. Bwe tukuŋŋaana bwette Mukama tumanyi nti tutabaganye mu mwoyo ne mu mubiri eyo bannaffe abatuwuliriza era abatulaba. Tukwebaza ekiseera kino ky'otuwadde ffe okutuula wano mu studio za Delta okuweereza. Katonda waffe nno saanyiza okuweereza kwaffe. Bino bitugenda okwogera Mukama abanaabiwulira Mukama babitegeera ate babimanye. Mukama okuweereza kwaffe olunaku lwa leero okuwa omukisa byonna bye tunaakola Mukama bisooke gyera bwewa omukisa okulumizibwa mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kusaba omukadde wange okwejjukanya ebigambo bino oba mmanyi biyinza okubanga si bipya oba abasoma Bayibuli n'abo abatera okuwuliriza nayaga nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Atuwuliriza ebigambo bino bigambo bya Dawudi ng'abiwandiika mu Zabbuli eno esooka. Abantu bangi sebo emikisa gyabwe mingi balina bwe bagyonoonedde. Naye Dawudi yandika ebigambo n'agamba nti alina omukisa oyo atatambulira mu kuteesa kw'ababi atatuula mu nkiiko z'ababi eri ewaffe mu Lunabudde bayita the council of the wicked. Nga gwe otuula mu nkiiko ziteesa kusaanyaawo, nkiiko ziteesa tumukomeza tutya, nkiiko ziteesa avaawo atya. Omukisa guno ogwonoonerawo ebiseera bye by'omu maaso n'obyonooneraawo bye wandikoze okgenda mu maaso obeera mu lugambo obeera mu nkiiko ziteesa olwo tumumalawo tutya wano avaawo atya. Era bwe bituuka nno kuffa abaweereza batuula mu nkiiko eyo akati agenza atya akati anaava wati. Naye Dawudi kyeva agamba nti naye alina omukisa omuntu oyo gweze enkiiko nga si kitundutundu ku ggwe. Bannange enkiiko ezo tezibaamu birungi era tezibaamu mukisa. Mwenga Eva mutuula kulowooza ono tumukoze tutya obubi, ono tumugyewo tutya, ono tumukomeza tutya, omulimu wano avaawo atya, ajja gwoyogerera, ajja gwolimirira, abeerawo gwokola kigwe. Nga Eva ezo ze meeting z'otuulamu ezo z'obeeramu. Naye Dawudi kabaka kyava awandika n'agamba nti ogwo osigale ng'olina omukisa gwo newankubadde okuyimirira obuyimirizi mu kkubo ly'ababi. Osobola okuba nga meeting y'ababi tewatuddemu naye ng'ojagamba nze natuddemu butuuzi saaparticipate nze sina na kigambo kye nayogedde sina na contribution gye nakoze naye miyale okubanga watuddemu ogenda kugabana ku mpeera y'abano. Nze ndabye ku bantu bangi abatula mu meetings ez'ekikanga kino naye enkomerero yaabwe ssebo tebadde nnungi. Enkomerero yaabwe tebadde nnungi. Njogera mu field gye ndimu ey'okuweereza mbalabyeko ng'enkomerero yaabwe tebadde nnungi. Nobasanga nga batuula ono mwawula avaawo atya, ono mbuuliza avaawo atya, abamu nno balwana kati n'omulabiriza avaawo atya. Nono bawandifunda naffe naye omulabirizi yajja nga tumanye ekiseera kye kyagenda okubeera. Obasanga nga balwana nga bafumbibidde ng'avaawo. Naye Katonda yeebazibwa mmwe abaluŋŋamya abakwata amateeka ga Katonda n'otabeera mu meeting z'ababi, the councils of the wicked ezituula ekiro. Ate ssebo tewali muntu abonaabona ng'omubi. Dawudi amwogerako mu Zabbuli ya 37 asula atunula emirembe gimugwako bwe yeebaka bw'ati alowooza kimu kasula oyo mukomeza ntya mugyewo ntyawo. Neebaza taata wange Katonda Katongole ali kaliisizaawo era yaŋŋambanga nti mwana wange oyingira obuweereza naye tokeeranga nkya kwetaba mu nkiiko ezo nti twagala gundi aveewo wano gwodde wano. Nenkulanga ŋŋamba ekigambo nti omulimu guba mu muntu so si mu kifo.
nangamba osobola okuyayanira ekifuba kuteekewo n'otuukawo ne bikulema nangamba omulimu guba mu muntu nolwekyo njagala okutegeeza abali eyo naffe mu ministry yaffe butayeekera bannaffe waaliwo njagala ngende wano bwendi n'ebirala nga enkiiko ezifaanana bwe ziti abooluganda tezirimu mukisa muli mu zaakedi mwe mukolera mu butale mwe mukolera mu shopping malls mwe mukolera naye nga gwobeerawo nti lino edduuka tumufulumizaamu tutya wali tumukomeza abamu bagenda ne ku mbeera nti n'okuvaawo aviirewo ddala obulamu buggwerewo ddala naye ekyo tekirimu mukisa era ne bwona obisigaza ebibye togenda kubifunamu mukisa kale Dawudi kyava agamba nti obenga wa mukisa ggwe toyimirira na mu nkiiko z'ababi ate Mukama awala n'ekibisebo nga bw'akyogera mu Kuva essula ey'abiri muteekerere okubiri nti era mbiwalana ku baana ebibi by'abajjajjaabwe okutuusa ku mujijo gw'abantu abankyawa ogw'abannakasatwe n'ogw'abannakana Mukama awala n'ekibi kiyinza obutakwata ggwe kiyinza obutakwata omwana wo naye n'osanga nga muzzukulu we yabonaabona nakyo wabula ku mulembe gw'abannakasatwe n'ogw'abannakana nga babonaabona olw'ekibi kyajjajja gwe bataalabako kye bataakola kye bataawulirako naye olw'okuba yeetabanga mu nkiiko ez'abali ekitegeeza waliyo enkiiko ez'abalungi waliwo okuteesa okulungi waliwo okuteesa okubi senga bwe tuba tutudde nga tuteesa naye nga tuteesa okulwanyisa omulabe sitaani okumujja mu bwakabaka awo ndowooza tuba bulungi olwo luba lukiiko olulungi kubanga lubatwala mu bulokozi na mu bwakabaka bwa Katonda naye okutulawo ne mugamba naye gundi azze tumulaba atandise okukola wano nga tumulaba sente yazijjawa fe ababadde wano ebbanga ze tutafunye kakati nga mulabira ddala nga kyatuuseeko abatateekeddwa kukituukako ne mutandika okutuula enkiiko tumukomeza tutya tumukoze tutya gwegende wagundi omwogerere gwegende wa bosi omwogerere gwegende woono omwogerere nga buli naku kye kibasisinkanya mu meeting ate ennaku zino zaayanguwa teleconference nga meeting bagizaana ku ssimu gwe nga bw'obasanga ng'oseka ng'okola kino naye nga mu mazima bagenderera okukumalawo ekibi ekiri mu nkiiko ezo tezikoma ku muntu azituddemu yekka naye waliwo n'abatali concerned nga teyatula na mu meeting eyo naye n'osanga ng'ekintu kimukwatiddeyo jjukira ebigambo bya Musa bwe yawasa omunnamawanga Alooni ne mukyala we ne bamusekerera ekigenge kyasooka kusena mukyala wa Alooni kakati twewale nnyo enkiiko ze tutuulamu zirina gye zitulaza meeting z'otuulamu zirina omugaso erina kyekwongerako nkusaba nga nkwegayirira gwatulaba n'atuwuliriza bwebanga meeting gy'otuulamu yakunoonya bwozza munne emabega bw'omukomya oba amaka gavaawo gatya omulimu guggwawo gutya ate gusobola okuggwawo nga naawe togenda kugufuna nkusaba awo tolinaawo mukisa era omukisa ate si ggwe wekka naye n'ogw'abaana bo emikisa yii nti n'ogw'abazzukulu bo nti newankubadde okutula ku ntebe y'abanyooma naye amateeka ga Katonda ge gamusanyusa era mu mateeka ge mwalowolereza emisana n'ekiro omuntu alowolereza mu mateeka ga Katonda mu nkola za Katonda mu birowoozo bya Katonda era omulaba abawanjawo kyabayonga n'agamba nti naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo oyo ye muntu atatuula mu nkiiko z'ababi atateeseza bubi ku banne buli kati ne bw'omusanga ssebo ng'alina kitono aba musanyufu ne bw'aba ng'alina kingi aba musanyufu naga kino Mukama kyampadde kimala naye osanga omuntu nga ne by'alina ng'alina bingi naye ng'ali stressed ng'awulira tebimumala ng'awulira akooye naye omuntu atambulira mu mateeka ga Katonda Bayibuli nga bwegambye nti erifaananizibwa ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi kitegeeza ogwo gubala ebibala ekiseera kyonna in season and out tegubaako season natali season in season and out of the season ebibala obisangako ye muntu atambulira mu mateeka ga Katonda w'oluganda afaanana bw'atyo buli kaseera omusanga nga tokaddiwa nti ndi mu Kristo amateeka ga Katonda gentambuliramu geganyumira naye enkiiko kakati bw'onooteesa olukiiko lw'okukola obubi ne kitatuukirira eyo ng'ekufukira stress ng'ebirowoozo obeera na bingi
ng'olowooza nnyo napanze kino ate wakuyitako muli owulira ensonyi olinga agamba oba yantegedde kwegamba oyinamu ne self denial muli naye omuntu atambulira mu mateeka ga Katonda mu bulambulukufu aba n'emirembe. Tutunuulira abasajja bano wammanga ssebo. Yes sebo. Tutunira counsel of the wicked okuteesa kw'ababi. Muntu tokwetabangamu. Tulaba Akisofeeri eyali omuwi w'amagezi wa Dawudi nga yeegasse ku Abusalomu. Tulaba Adoniya mutabani wa Dawudi nga yeegasse Yowabu nga yeegasse ku Adoniya nga bali mu kuteesa kw'ababi okujjako okulaba nti batwala obwakabaka Sulemaani tabutwala. Tulaba oli Abusalomu ne Akisofeeri nga bali mu kuteesa kw'ababi bateesa Dawudi bamugye ku bwakabaka naye ebintu byonna byagenda okukomekkereza nga be baazikirira. Ekyo kyekibi ekiri mu nkiiko ezo n'ekibi ekyokuba n'emitima emibi n'egy'obutayagaliza bimaliriza nga bizze ku ggwe ate tebiyinza tewali kibi kiyinza kugenda nga tekibonerezeddwa ne bwe kiba nga tekituuse ku ggwe nagambye era mu ntandikwa nti kirituuka waakiri ku mwana we naye nga bwe yawandika mu Zabbuli naye 37 abantu abo ababi omubi takweraliikiriza kubanga Zabbuli eno eya 37 olunyiriri luno olusooka nti teweeraliikiriranga olwabo abakola obubi so tokwatibwanga bujja ku abo abakola ebitali bya butuukirivu. Naye olwokubiri paati byagambye nti baliwotokanga omuddo ogumera gwe kikukwatako weesigenga Mukama okolenga bulungi beeranga mu nsi ogobererenga obwesigu. Gwe naawe teweenaga kusasula ng'otula mu nkiiko ezifaanana bwe zityo gwe weesige Katonda goberera obutuukirivu kubanga akaseera k'omubi kaayo atula mu councils of wicked ekikoza ababi ekiseera kye kitono kyaliwo. Bayibuli egambye nti abulanga omuddo gukeera ku makya nga gukusanyusa bwe guti akasana kaagwaseeko dda kati teguliiwo nga guwotose kyava galokola nti gwe olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama naye anakukoleranga ebyekisa. Kale nno omuntu atambulira mu mateeka ga Katonda kyavudanga nti afaanananga omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo y'amazzi. Kitegeeza gufukirirwa buli kaseera guba mulamu, buli kaseera gubala ebibala, buli kaseera gusanyusa. Ye muntu atambulira mu mateeka ga Katonda. Okuteesa kw'ababi Reverend Enoch bwe tutunira okuteesa kw'ababi omuntu omubi yaliwa. Kati omuntu omubi afaanana mu ngeri nnyingi. Kuba sijagamba nti ku face nti waliyo omuntu omubi oba tumutegerera kuki kubanga Katonda bwe yatutonda nze ntera nnyo okugamba nti ffenna tuli balungi kuba Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Kati buli lwe nkulaba mukulu Kasule ndaba ekifaananyi kya Katonda. Bayibuli egamba nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Buli lwe nkulabira mu kifaananyi kya Katonda kitegeeza nti oli mulungi. Naye omuntu omubi tubalabira ku njogera, tubalabira ku nkola, tubalabira ku neeyisa. Enjogera, enkola n'enneeyisa. Abantu ababi kubanga ebigambo by'ababi era tebibula omuwulira mu njogera. Waliwo n'ayinza ate munnanga okwogera ng'olabanga ayogera ebirungi naye nga mu mutima muli ng'ali mu kukudaalira naye nga mu kwogera wano olowooza nti ayogera bulungi. Kakati omuntu omubi ebikolwa bye tebaagaliza, tebasiima, tebalaba kalungi kakoleddwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Bwe boogera ebigambo byabwe tebiri constructive, tebizimba, bizza buzza mabega. Omuntu omulungi ebigambo byayogera bikutwala mu maaso so si kuzza mabega. Ebikolwa byabwe tebaagala ayimuka, buli ayimuka balina PhD, pull him down. Buli ayimuka wakukkiriza wansi, buli ayimuka tebalaba kirungi, tebaagala kirungi kikolebwa, beeyagaliza bokka. N'engeri nnyingi z'oyinza okunyonyola omuntu omubi. Engeri nnyingi z'oyinza okunyonyola omuntu omubi. Omuntu omubi Bayibuli egamba okutambula okukwana emikwano emibi kyono n'empisa ennungi. Abayibuli tubeewale.
ababi okwana emikwano emibi kwonoona empisa ennungi ababi bano tubeekutulireko ddala ababi kati kiri mu ngeri bbiri waliwo accent gy'oyinza okutuukako n'ogamba naye ono nsaana ne mwewala kubanga era bajja tuzza mu kuteesa kwabwe naye waliwo ate embeera egy'okujja mu bulamu ng'omuntu oyo osaana omuyambe nga tamanyi nnyo kyakola oba ayinza okuba nga akimanyi ng'akikola naye nga yalowooza akola kirungi naye nga mu mazima amatuufu kyakola kyekisinga okuba ekibi kati kiri ngeri bbiri waliwo gojja okutuuka ekyamazima ng'akulemye naye waliwo gojja okulaba nga okyasobola okutuula n'oyogera naye naye ng'ate tokola byakola kubanga te bwe tunaagamba nti tubalekere ddala ayinza okuba ng'atula mu nkiiko z'ababi nga mutabani we awe mbadde nzija Reverend Enoch awe mbadde nzija taata wange nze ndi musajja nalokoka ndi maka ga kitange oba ndi mwana mulenzi wa myaka 16 ndi maka ga kitange kitange alina byateesa ne baganda bange abamu ne mmange ne bateesa naye nga nange bampita mbere kubanga seeyogerera seesasulira waliwo kubanga bakuyita buyisi naye waliwo kubanga bakutuma n'okukutuma oteekemu obeeko input nalokoka bali mu nteesa z'ababi mwana ali waka yalokoka biribiri omwamagezi ki omwamagezi kyo omwana oyo abaganda balina olugero lugamba nti ne gwozadde engoma agikubira amazina n'ogatyebula nga wakkiriza Kristo n'obeera omulokozi we era Zabuli 3:7 era bagamba nti olugendo oluyiringisizanga ku Mukama osobola okuba nga oli waka wosula buli kimu okyali mwana ewaka naye nga wakkiriza Kristo n'abeera omulokozi kubanga Bayibuli egamba nti buli muntu alyetikka omuki omugugu gwe ebibi bya kitange bibye n'ebyange byange nze nyinza ogenda mu ggulu kitange n'asigala naye Bayibuli egambye okubeera mu kuteesa kw'ababi bateesezza bateesa naawe mwoli kakati oyatula obulokozi awo woofunira confidence oba obuvumu obusobola okwogera ne taata oba ne maama naye mu mbeera ki si kujja n'oyimira n'omugamba naye taata omanyiri bye muteesa bibi kugamba waliwo engeri kubajjukira oli taata oba maama waliwo engeri eri polite engeri eri polite gy'osobola okwogera ey'obukakkamu naye badde ndo simanyi oba okiraba otya omanyi oyogera n'omuntu omukulu oleeta nga aleeta ekirowoozo naye ekikulu mu byonna osigala ng'omusabira kubanga ate bw'osirika nga Bayibuli enaga nti amanyi ekyokukola n'atakikola ekyo kyekibi gy'ali bw'ogambye ekyokwogera polite tulaba Kerode ne Yokaana omubatiza ne Kerudiya ne Miriyamu abantu abo bajjukira nga bamusalako omutwe Yokaana bwe yavaayo n'agamba Kerode gwe tomanyi ebyo kikyamu bamutemako omutwe naye ate tulaba nabbi Nasani yagamba Dawudi munnange waliwo omuntu omu bw'ati n'agira bw'ati akaliga n'adi alina akaliga kamu oli n'agenda akatta oli ng'alina ennyingi ow'ennyingi n'agenda atta akamu n'agamba ssebo kabakoye omukola ki era ne bamuleeta wano mu maaso gange era nze bannange tasula n'agamba mukama wange yeggwe wayagala mukawulya kwegamba tulabye Kerode yayogeza bbogo n'agamba kabaka ono yajja yeetoowazizza mu ngeri ey'obwetoowazi awo kuba yamanya nti agamba kabaka eyalina obuyinza okulagira nti osobola okuvaawo oba osobola okubeerawo kati n'embeera ezo zaawukana waliwo ojja okusanga nga enkola ya Yokaana ejja kwetaagisa oveeyo naye lwe kikwetaagisa okumala okusoma embeera gyendaga gwe ngenda okuyingirira olwese ekyokulabirako taata kirungi ekya Nathani ekyo yajja mu ngeri ey'obwetoowaze naye amakulu ge tuliko nti obubaka bwatuuka ku bwe yali abugamba era oli neyeenenya mukama nsonyiwe
mugamba nsasire yenenya nayo no bamusabusa mu komera ne bamutemako n'omutwe kakati ku mwana ali ewaka ebintu bibiri byensobola okugamba. One, engeri ey'obukakkamu gy'osobola okwogeramu ne mukaddewo, oba oyinza okuba nga olina omuntu eyeesigika nti embeera bweti bwe njogeramu ne mukadde wange mukulu Kasule ye ate mwangu okwogerako ne taata. Tajja kusamwasamwa na bigambo naye ate ye mwangu asobola okwogerako ne taata. Waliwo ekkuba eri osobola oddikwata, osobola okuba n'obuvumu n'oyogera naye naye tugambye mu ngeri ki ey'obuvunaanyizibwa. Jjukira oli mwana waka, olulimi lutonzi ng'oli mwana waka, taata wo bw'akolimaawo oyinza okulaba ebiddirira, naye omugamba mu mbeera ey'obukakkamu, mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa, naye ekikulu mu byonna n'obasabira. Okuteesa kw'ababi tulaba, omanyi bw'oleeta okuteesa kw'ababi, bayibuli nejjudde erimu ekyawandiikibwa. Tulaba Sulemaani yali musajja eyagala Katonda, eyazimbira Katonda yeekaalu, n'aleeta ne Basuseba. Siwe wao kabaka inale kabaka Seba Queen Sheba aleta golodi na biki naye bwe gamba Katonda aliye mugamba nti toyagalanga abakazi bannamawanga kubanga tebali makukyusa mutima gwo kukujja kuki ku Katonda. Naye okuteesa kwe yateesa n'abakazi bali Sulumani yagenda okukakkana nga bakazi bamujje ku Katonda. Ne yeekaalu gye yazimba neefuuka ekisassalala era we waakoma ekitiibwa ky'essanduuko y'endagaano kyakomaawo. Kaga tulaba okuteesa kw'ababi, tulaba okwesembereza abantu ababi. Era bwekityo bwe kyali ne ku Samusooni. Ne Samusooni yazaalibwa nga akkiriza Katonda nga muwonge eri Katonda nga talina kusalibwako nviiri. Ndaba omukyala bwe yeetabanga mu kuteesa kw'ababi najja n'amukema n'amugana naye amaanyi go galiwo, Abafirisuuti baabo yabasitukirangamu. Bwe yamubuulira amaanyi gye gava nti bw'onoonzijjako enviiri yazimuggyako, olwo teyawona. Mukama nga yagamba Samwiri nti akamwano tekayitanga mu mutwe gwo. Waliwo abantu abamu be tuteesa nabo akamwano ne kayita mu mutwe gwaffe. Ebyaffe byonna ne bigenda byonna balaba musajja yali akyali yekka ebintu nga bitambula. Omukazi naye ate okuva lyakwata bwe yalingira mu gurupu bweti bintu byonooneka buli lunaku. Wayingira mu kuteesa kw'ababi n'omukisa gwo ne kugendera omu. Ye baani yani tulaba Akabu. Mukama yeebazibwe taata. Kankuleke ssebo ogende mu maaso. Kakatidde buyitiza anti nekye Muganda kyava agiyita ente etakamiza Bayibuli eno kubanga ejjudde amakulu mangi. Kale nno naye wano yagambye nti omuti ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo era amalagala gaagwo tegawotoka. Tuli ku lunyiriro olwokusatu abooluganda Zabbuli esooka nti era amalagala gaagwo tegawotoka gabeera malamu ekiseera kyonna. Ye muntu eyesiga Katonda abeera afukirirwa n'amanya nti Katonda wange mwesize, oba bwakiro ajja kusigala nga Mukama, oba bwa misana ajja kusigala nga Mukama, oba nnina asigale nga Mukama, obanga sirina. Nga Pawulo bwe yagamba mu Bafilipi essula ya 4 nti nayiga ekyama ky'okubeerawo. Nayiga okubeerawo nga nnina bingi, nayiga okubeerawo nga nnina bitono, nti naye mu byonna nyinziza byonna Mwoyo ampa amaanyi. N'olwekyo omubita omutyanga kubanga Mukama waali. Mukama anaakulabiriranga, Mukama anaakuwaniriranga olugendo lwo bw'onoosalawo okuluyiringisiza ku ye, na buli kyakola akiweerwako omukisa. Abantu abasinga ekibagaanya okuva we bali beeyongereko mu maaso ne Mukama mwesigwa ssebo, ebikolwa byabwe n'ebiteeso byabwe bibi. Twasomanga katikisimu nti Katonda akumanyiko, nti Katonda amanyi byendowooza, alaba byenkola, awulira byonna byenjogera. Kaakati ne bw'oba tokyogedde Mukama akulaba mu mutima, amanyi nti naye ddala Reverend Enoch Keyo bw'atunulira omukulu Kasule awulira nga teyandimwagadde kubeerawo. Ate ne bikumalira n'obudde bwewandize ku bibi ebyokukola ng'onoonya Kasule bw'avaawo, onoonya bw'omukomya.
ne sente z'okola ozitwala ku musawo ng'agaggawala. Ono omulesa akola gwe ze wakoze eggulo ozitute kunoonya ngeri gy'omukomya. Ofulumya ayingiza teweeyongerako. Naye Bayibuli egambye wano nti abo abeesiga Mukama nti na buli kye bakola banaakiweerwangako omukisa. Abooluganda atulaba era atuwuliriza ky'okola mu buweereza bwo owulira nga ddala onookiweerwako omukisa. Okikola mu mutima omulungi, okikola mu kwagala, owulira nga ddala olina omukisa gw'onookiweerwako. Bwe kiba nga kirungi onookiweerwako omukisa, bwe kiba nga kibi kikutwala. Tekirina kye kikwongerako wabula ate kikutwala butwazi. N'olwekyo njagala okubasaba nga mbeegayirira nti nga bwe bwega nti buli ky'okola onookiweerangako omukisa. That is nga totambulira mu kkubo ne mu kuteesa okwaba. Kubanga councils ne meetings z'ebintu ebiri wicked tezirina gye zikutwala era enkomerero yaazo zonna naawe okomerera ozikiridde. Naawe okomerera tolina gye weeyongeddeko. Naye ng'ate eyeesiga Mukama yeeyongerako bulijjo nga buli kyakolwa kiweebwako omukisa. Kuba Mukama alaba ebirowoozo bye nga birungi, alaba enjogera ye nga nnungi, alaba ebikolwa bye nga birungi. Lwaki takuwa mukisa? Abakubi b'amasimu mutusaasire. Leero teri ssimu, mujja kutusonyiwa, tujja kubabuulira enkya essimu eyo kwe muyita newankubadde ku display kweri, naye mutusaasire. Leero tetugenda kukwata bakubi b'amasimu. Essebo olwaliro abawadde saspe kale olwokuna nti ababi si bwe batyo kyategeeza ababi si bwe batyo tebakulaakulana, tebeeyongerako era n'omukisa tebaba nagwo. Era balinga bisusunku ng'empewo bw'ebifuumuula. Era kye baliva balema okuyimirira ne mu musango, kye baliva balema tebasobola na kuyimirira nti kuwoza kuba newankubadde abalina ebibi oli kulina nkyolo Reverend Enoch tuddeyo ku lwokuna wano olwokuna ababisi bwe batyo naye balinga ebisusunku empewo bye zifuumuula. Be bali be twasomera Zabbuli ne 3:7 nti bawotokanga omuddo ogumera. Bw'obanga oweewa bijanjaalo ebyo ebisusunku ebivaamu ate ebijanjaalo era biwewera mu mpewo bwoti. Ebisusunku ebivaamu ate bisigalawo. Bwe babi bwe batyo bwe babula just mysteriously Mukama ababuza bubuzo oyo n'amugjawo n'otambula ne weeyongera mu maaso. Waliwo omuntu omu eyambuuza nti naye baba binga bawangaala nnyo. Olina nti oyinza omubuuliza, oyinza okulaba omukazi omulogo ku kyalo nga tafa naye abalungi nga bagenda. Ayinza obutakubuulira byayitamu naye ayinza okuba nga abeerawo nga naye asaba Mukama amutwale nga alaba ng'ensi emutamye kuba atuuka naye byakola yennyini nga bimuswaza. Kyokka alternatively ayinza okuba nga Mukama amuleseewo amuwe ekiseera yenenye. Oli ku kiri nti tayagala alina ebyo by'okufa era kyembadde nzirako ntayagala alina ebyo by'okufa. Abalungi bafa maama wabula kuleka okwonona kw'okubeera omulamu. Abatuukirivu bafa maama. Balaba mu Reverend Enoch okulaba abantu bajja kulekera okukola ebyobutuukirivu bawangaale. Kakati awo nenzira ku kigambo Pawulo kyagamba nti baganda bange mbeegayirira ng'abayise era ng'abatambuze. Kakati kuno tuliwo kiseera wano tuliwo temporary. We are temporary tenants. Pawulo kyaba tuyita abayise. Kubanga waffe tumanyi nti gye tulina okumalira mu ggulu. Wano tuli ku bugenyi. Ate ku nsi tumalako ekiseera kitono. Tulimalako ekiseera kitono. Emagombe yesinga ewa kitaffe. Gye tulisinga okumala obudde obungi. N'olwekyo ekyokuba nti abatuukirivu bagenda era okugenda tulina okugenda. Kuba ne Mukama waffe yayita mu kufa n'alyoka azuukira n'alinnya mu ggulu. Kati n'olumu ne weesanga ng'okufa eyinza okuba prerequisite, eyinza okuba nga kyetaagisa okulaba Mukama waffe. Kakati teweeraliikirira olw'abatuukirivu okuba nti bagenda. Era ekikuwa layisinsi kola bubi kubanga abatuukirivu bagenda. Kubanga njagala omanye Yokaana 5 agamba nti ekiseera kijjera weekiri kaakano akagombere kalifuuyibwa nti n'abafu abali mu ntaana balikawulira nti waliwo abagenda okuzuukira eri ensonyi
waliwo n'abagenda okuzuukira eri obutuukirivu. Kale ekyo tekikweraliikiriza olwaleero nti n'omutuukirivu agenda n'omubi ajja kutuuka agende. Naye enjawulo egenda kubeera mu kagombe nga kafuuyiddwa, omutuukirivu alagawa n'omubi alagawa. Reverend Enoch, kyekireetera omuntu okubeera omutuukirivu? Obutuukirivu omuntu abujja ku ki? Era ng'okufaanana ku kiri kye twayogedde, abujja ekisooka mu kunoonya Mukama n'okumwesiga n'okukola by'ayagala. Kasita nkola Mukama by'ayagala n'omwesiga obutuukirivu oba obulina mu ngalo ze, kubanga Mukama by'ayagala banno bakole bulungi, banno bayise bulungi, weeyise bulungi. Oli kugali amateeka Mukama waffe Yesu Kristo by'ayogera ag'omunjiri. N'ebigambo byayogera mu Yakobo nti bibala eby'omwoyo bye bino ebyo byerina okusanyuka, emirembe, okukola n'ebirala nga bw'abyogera. Kasita njagala Mukama Katonda wange n'amagezi gange n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi gange gonna n'obulamu bwange bwonna, obutuukirivu oba obulina. Nenjagala ne muntu munnange nga bwe neeyagala nzekka. Awo mba mmaze kumanya amateeka ga Katonda nakola by'ayagala, obutuukirivu oba obulina, kubanga Katonda talina lw'ayagala otte munno, Katonda talina lw'ayagala okomye munno, Katonda talina lw'ayagala otule mu miitingi z'ababi, Katonda talina lw'ayagala n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Waliwo abantu abamu kuba Katonda by'ayagala extreme byawukana naffe abantu omubiri gwe twambadde bye baagala. So bw'okwata amateeka ga Katonda n'okola Katonda by'ayagala oba olina obutuukirivu. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Kasita nkwata Katonda by'ayagala n'okola Katonda by'ayagala olina obutuukirivu. Mukama yeebazibwe. Ate bana bankutadde wala. Awo bw'oyogera obutuukirivu oba oyogera ku kulokoka oba byanjawulo. Tosobola kwawula butuukirivu ku kulokoka. Lwakuba abantu abamu okulokoka balina engeri gye bakufunamu. Waliwo oluyimba abanamu alowooza nti bw'alokoka nti sitaani aba amwesonyiye, naye amazima gali nti bw'olokoka gw'osinga okuba mu tageti, kubanga ovudde mu nkambi y'ababi ozze mu nkambi etegeera. Kati sitaani akubeera mu tageti nnyo, wadduka wavaayo walaba omusana wagenda ewatuufu. Kati yatobeeranga awo n'ogamba nti bw'olokoka era sitaani omumaze omudifiitinze, nedda gw'ate oyina okulwana ennyo n'okusinga gwakyalina. Olwo gwodduse mu nkambi ozze mu nkambi. Waliwo okoyogedda nti obutuukirivu n'okulokoka tebyawuka. Tosobola byawuka. Naye waliwo oluyimba naye ku lw'ebikolwa ebituukirivu temuyinza kulokolebwa, ebyo abisiima Katonda naye tebiyinza kutuggyako omusango gwaffe. Kakati luyimba olwo lulungi. Ku lw'ebikolwa ebituukirivu, kirabika obutuukirivu bulala n'okulokoka kulala. Ku lw'ebikolwa embeera eri bw'eti, ku lw'ebikolwa ebituukirivu nti temuyinza kulokoka. Mukama yeebazibwe abisiima naye tebikuggisaako musango. Kiraba nti awo byawuka, kubanga obutuukirivu kirala, okukola ebyobutuukirivu kirala, n'okulokoka kirala. Kaakati embeera ejjira mu kitundu ky'oluyimba oyo eri bw'eti nti ku lw'ebikolwa ebituukirivu, wadde bino byonna byo byetaaga ebyobikolwa ebituukirivu fine olina okubikola, naye ng'ate n'okulokoka olina okukola. Kyenvudde naga nti tosobola kubyawula, kubanga okuba byombi oteekwa okuba ng'obitambuza. Waliwo okuba ng'olwaleero nazze nenkukwata nenkutuga nenkutta nenkuggyako obukadde obwo enkeera ku makya nennumba mu kkanisa mu nyumba ya Yesu ndi mwana n'okuba omuziki tuzimba kkanisa nenzija ne nti nga nze Enoka Musaasizi mbawadde akakadde naye nga nakagyewa namaze kutuga. Okoze ekikolwa ekyobutuukirivu owaddeyo, Mukama era ajja kisiima kuba tugenda kuzimba nnyumba ye, naye kikuggyako omusango kubanga wantuze butuzi. Awo n'olyoka oleeta awo abisiima, naye omusango gwo gukola ki? Kubanga waliwo abali abagamba nti nze nja kulokoka, okulokoka nja kulokoka nga Mukama waffe Yesu akomyewo. Yesu bw'alikomawo ffenna tulirokoka. Oyo musaasiro omanyi ogenda ddi? Tulokoka tusobola okulokoka kukkiriza na mutima gwo neyatula na kamwako.
kulanga nze ndowooza Reverend Enoch nti tulokoka tusobole okukola ebyobutuukirivu tulokoka tukola ebyobutuukirivu naye tetukola bya butuukirivu tufuuka abalokole nedda okola ebyobutuukirivu tekikufuula mulokole nga tokkirizanga nga toyatulanga noganda olwokuba nkola ebyobutuukirivu ekyo kimpadde layisinsi okubanga nalokoka awo oba olimba mukama yeebazibwe akade katuliridde empinga ebirungi biggwa byokya kale kansiremu nate okwebaza nnyo nnyini ddala management ya Delta TV sebo naawe njagala okwebaza olw'obuweereza buno ate njagala okwebaza na bonna abatuwuliriza abatuwa ekiseera kino ne mutuwuliriza ne muwuliriza programu eno Katonda yeebazibwe nnyo katusabe tumalirize ate akatuuso kano mukama tukwebaza kubanga oyogedde naffe mu byawandiikibwa mukama ng'otujjukiza enkiiko ezimu tuzituulamu nga tumanyi endala nga tetumanyi nti mukama ziteesa ku lw'obubi naye mukama saasira era osonyiwa obutali butuukirivu bwaffe kale twongere okwewayo mu mikono gyo mukama tubeere okukola by'oyagala tubeere okutambuliranga mu makubo go tusabira mukama abantu bonna abali ebweru abatuwuliriza era abatulaba waliwo abali mu zakeedi abali mu shopping malls abali mu maduuka abali mu butale abali mu midaala egy'enjawulo n'abakola emirimu gyonna egy'enjawulo abali mu taxi ku zi boda mu mawoofiisi mukama tubasabira omukisa gwe gutaliiko buyinike gubasisinkane mukama gubawanirire tusabira ensi yaffe Uganda mukama mu kiseera kino ebbugumu ly'ebyokulonda yongere okubeera Katonda waffe yongere okubeera musumba waffe otukubirize otuyigirize tusabidde abalwadde basisinkane tusabidde mukama abatambula engendo ez'enjawulo mukama basisinkane tusabira mukama ya Delta TV ne management yonna mukama n'abakozi bonna abali wano Katonda waffe leka bongere okulaba ekisa kyo bongere okulaba omukisa gwaffe tusabira amaka gaffe mukama abaana baffe abamu bazzeeyo ku masomero mukama nga tubazizzaayo na bigambo bugambo nti tuleeta mukama yongere tuggulirawo avenues ate mukama bw'oggulawo tubeere okutuukiriza obweyamo bwe twakola ku masomero Katonda waffe tugabire tuliise tunywese tujjanjabe era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna omukisa gwa kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu mukama gubeere ku Delta TV gubeere mukama ku bakazi n'abasajja abali eyo abakola emirimu ne mu bizinesi ez'enjawulo ne mu bidduka eby'enjawulo ne mu maka ag'enjawulo ne mu maofisi ag'enjawulo omukisa guno gubeere ku baana baffe bali ku ssomero gubeere mukama ku mbeera eri mu ggwanga yaffe mu by'okulonda omukisa guno mukama gubeere kubafiiriddwa gubawanirire gubakubagize gutukuume buli era gulemu tuvaako mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu amina ebirungi biggwa byokya bwetu bwetutambudde sebo wekitiibwa Dr. Gastalre webalina okusponsoringa programu eno mukadde waffe Reverend Canon Venerable Gita Kavuma wakati osooka naki kati ekitiibwa kyakyuse Venerable Canon John Gita Kavuma kama yebazi bali tubayoza basebo basaba kanoni abatuse kukula eri mu kanisa ya Uganda tubayoza ndubagaliza ekisa kya Katonda weewaawo kadde waffe komeko bowembo tata John Gita Kavuma bonna Katonda yebazibwe musibe bulungi Henry Herbert Kasule omuweerezaawo bwetu betutambudde musibe bulungi ebirungi bikyali ku Delta TV we kumire ku Delta TV tova ku Delta TV musibe bulungi mwera